tabawangalya mu bitundu bya Oyam North basuze bulindaalo okubukeereza enkokola bagende basule akalulu okulaba nga balonda nadda mu bigere bya Charles Engola yafa mwezi ogwa May era nga ab'ebyokwerinda bavudde ne bakakasanga ebyokwerinda babinyoziza so nga tina akakiiko k'ebyokulonda kakasizza nti bigenda okukozesebwa mu kulonda byonna byamaze dda okuba nga bituuka mu bitundu gye byetaagibwa. Abalonzi mu Oyam North basuze bulindaala okuddamu okulonda omubaka waabwe olunaku lw'enkya. Kampeyini zaafundikiddwa olunaku lw'eggulo era leero ebikozesebwa mu kulonda bituusiddwa abatwala ebyokulonda. Akulira ebyokulonda Richard Onaba akakasizza nti buli kimu bakifunye. Enteekateeka yonna kumpi tugimaliriza. Tusembezza okurecevinga ballot boxes zino ze mulaba wano. Kati ballot boxes zino ziri buli polling station. Buli polling station ena ballot box yayo zetufunye. Kati we are sorting them, tuli kuzisortinga according to sub counties ne polling stations. Tuzitereke enkya tukoleki enkya tuzitwala distributing ku polling stations. Ono tumusanze ne ba agenti b'abeesimbyewo era nabo bategeezezza ku bibazudde mu kwekenneenya ebikozesebwa. Ba candidates bona twabayise bajje wano. Not only the candidates n'abalala ba stakeholders abalala gaba RDC, LC5 chairperson, district security, DISO, all security apparatuses. We have actually checked each and every box. They are all intact. There are no complaints. There was only one complaint whereby one of the seals broke, but we verified it actually. Ya verifying materials zokulonda yancha. Tukimanyi nti ku stage eno kati tewali buzibu kuluno budde. Agent of UPC, my name is Opena Justin. First of all, have just come here to witness the arrival of the ballot boxes, of which we have just done it. They are intact, everything's are okay. Byo ebyokwerinda byongedde okunywezebwa okuli emmotoka ezikuba omukka ogubalagala zimmamba za poliisi ne kabangali. Confirming the arrivals of all the electoral materials for tomorrow. So that means everything is set. We are only waiting for the D-Day. This is what Omwogezi wa poliisi mu North Kyoga Okema Patrick Jime naye agamba beetegese ekimala. Today is just implementation of our plan, putting everything to see that who belongs where should be. Of course, we have 6 sub-counties and 2 town councils. All these places are going to be covered with commanders who will be deployed to man all these places. Arabudde nti bakukwata n'okusiba abalonzi mu kampu yonna enaatabangula akalulu. We want to strongly warn other candidates and other agents who intend to import voters or import supporters from elsewhere other than Oyam North constituency that we shall not sit and watch. We'll take action through apprehending you and make sure the law catches you. Ekifo kino kyalimu yali Minister Colonel Retired Charles Patrick Engola eyakubibwa amasasi omukuumi we Private Wilson Sabbiiti nga 2 May. Abalonzi basoba mu mitwalo 9 mu bifo 167 ebirondebwamu nga n'abeesimbyewo bali 4 okuva mu kibiina kya NRM, FDC, NUP ne UPC. Kino kye kitebe kya poliisi enkulu ey'ekitundu kino ekya Oyam North oba Oyam District kutwaliza awamu enteekateeka zonna era wano we tulengera bwe wagenda okuumwa ebikozesebwa oba ebigenda okukozesebwa mu kulonda olunaku olw'enkya nga baddamu okulonda omubaka owa Oyam North. Akakiiko k'ebyokulonda kamaze obifuna bulungi era buli kimbagambe bayetegese bulungi okuba nga baddamu okulonda omubaka w'ekitundu kino okudda mu bigere by'omugenzi Colonel Retired Charles Engola Machodogo eyava mu bulamu bw'ensi eno. Tuli Oyam eno, nze Muhammad Wamala ne munange Wandulu Bone ku Salt TV Omunnyo.